Pulezidenti wa Kenya Ruto asazizaamu visa zonna okugenda Kenya. Bw'oba wakugenda Kenya ng'oli mu mawanga ga Africa gonna, oli Uganda, oli Rwanda, oli Tanzania, oli Burundi, oli Congo, yonna amawanga ga Africa gye gali, kati okugenda Kenya oli free. It's a visa free country, ogenda bugenzi. Gano nno mawulire ga ssanyu eri bannayuganda, mawulire ga ssanyu eri abaana ba Africa, mawulire ga ssanyu eri buli muntu yonna, kubanga kino kiraga enkulaakulana Africa gyetuuseeko. Agamba nti tulina okubeera obumu nga ssemazinga wa Africa bwe tuba bakulaakulana n'okuva mu nkwawa z'abazungu. Nti bw'ogenda mu Europe omuntu ali free, atambula free okuva mu nsi emu okugenda mu nsi endala nga tewali visa n'emu ekooneddwamu. Naye wano mu Africa w'osanga ffe Abafirika nga twekotoggera mu byenkulaakulana, tukotoggera abalambuzi okutambula freely mu nsi zaffe, tukotoggera abasuubuzi okutambula freely mu nsi zaffe, ne tweteekako obulipo bw'abazungu ng'okuva e Uganda ogenda e Kenya weetaaga visa, okuva e Congo ogenda e Kenya weetaaga visa, kati nno yabisazizaamu. Okutandika n'omwaka guno paka ensi lw'eriggwawo okugenda e Kenya tewali visa n'emu yeetaagisa, okwata bukwasi passport yo ng'otambula paka Kenya ng'okola za bizinensi nga todda gy'ova oba ng'ogenda walala gy'oyagala okugenda. Agono ge mawulire agaliwo amalungi era kamukuwe abikwegamire ye kennyini omanye nti nno waliwo ate akatodde bannayuganda abakozi ba ddiiru. We have visa regulations left, right and center. 27 countries in Europe today with 430 million people removed visas. We still have visas. Let me persuade us that it is time we in this continent realize that having visa restrictions amongst ourselves is working against us. When people cannot travel, business people cannot travel, entrepreneurs cannot travel, we all become net losers. I am very happy that we are now moving in the direction of eliminating visas amongst ourselves. Let me say this. As Kenya, by the end of this year, no African will be required to have a visa to come to Kenya. And I am very proud that the intra-trade within the East African community is already at 27% because we have taken the deliberate decision to remove unnecessary tariffs and visa regulations. I am also very happy that my father here, President Sassou Nguesso, when he came to Kenya, we agreed that there will be no visa requirement between the between Kenya and the Democratic Republic of Congo Brazzaville. I am also happy that last month, when we removed visa requirements for DRC, my brother, President Felix Tshisekedi, also removed visa requirements for Kenyans to DRC. Let me urge us that we need greater collaboration. Our children from this continent should not be locked in borders in Europe and also be locked in borders in Africa.
We have amawulire geego nsubire gassanyu nsubire malungi okuva e Kenya w'omukulu Simio Ruto ye alangiridde gwe bayagala okugenda e Kenya tewakyali byakugamba mbu ate funa visa ate kola otya anoonya visa ebyo biweddewo. Ssemazinga wa Africa kiri kizinga kimu. Tewali nsonga lwaki neetaaga visa okuva mu katundu akamu ak'ekizinga kwendi okugenda mu katundu akalala ak'ekizinga. Tulina kubeera visa free continent nga Europe bweri. Lwaki bali ababireeta babijjawo ewaabwe ate waffe ntubisigaza? Meaning ffe tuba badoma bennyini. Bali bakulaakulanye bakyetaaga okukulaakulana. Ffe situnnakulaakulana aye twesibira mu bisenge byaffe mbu okugendewo olisooka ofune visa. Bw'oba tolina visa tojja kuyingira mu nsi yaffe. Oyo katemba alina okuvaawo. Eno Africa eri ensi emu. Katonda yakikola nga kiri kisemazinga kimu omuli abantu ab'enjawulo. Tewali nsonga lwaki toyawulayawula olw'obuno obuwangawanga abazungu bwe baateekawo. Simanya Tanzania, simanya Kenya, simanya Uganda, simanya Rwanda. Obwo bwonna bogus. Tulina kutambula freely kuba ne bajjajjaffe ku myaka giri emirembe giri batambulanga freely. Buli omu n'agenda gy'ayagala okugenda, buli omu n'agenda n'asenga gy'ayagala okusenga. Si bino ebyakati ne bikubuuza mbu ffe baatugamba tubeera wano, ffe baatusalira wano, simanya tulina kuba wano olw'abazungu bo abalina ebigendererwa ebyabwe okutubba okutusaanyawo n'okwonoona ensi yaffe. Kati tulina ffe ffennyini okusooka okweyagaliza ng'abaana ba Africa, tulina okusooka okweyagaliza ng'abaana ba wano okusobola okulaba nga tununula ensi yaffe. 32 ffe abaana ba Africa tulina okutambulira awamu. 41 ffe abaana ba Africa tulina okutambulira awamu. Abaana ba Africa tulina okuba nti nno tutambulira wamu, tulina okuba nti tuddamu okununula ensi yaffe. Ssemazinga Africa kibeere kizinga ekyenjawulo, kibeere kizinga eky'amaanyi, kibeere kizinga ekyesiimisa. Naffe tubeere ng'otambula free n'ova wano n'odda wali nga gw'ogenda bugenzi gy'oyagala. Kasitoba ng'olina ekikulaga wa gy'ova obuzaale bwo ye passporta. Naye bino ebya visa tubeere nga tutambula butambuzi. Era eno ntandikwa nnungi nnyo mukulu Ruto gy'atandise nayo. Ne Uganda naye njagala mpulire jjajja Museveni naye ng'alangiridde nti omuntu yenna akuyingira Uganda teyeetaagisa visa kasitaba ng'ava mu mawanga ga Africa. N'eggwanga lya South Africa lyabijjeewo. Nalyo lyabijjeewo nakiwulidde nayo lyabijjeewo ebya visa. Nayo ogende South Africa linnya bulinnya ove Uganda oyingira South Africa tewali visa ekwetaagisa. N'amawanga amalala bwe gatyo tuzimbe ekintu tugatte Africa. Tetujja kugamba mbu tuli mwoyo gwa Africa, twagala Africa ey'awamu, simanya Africa ebeere ensi emu ng'efugibwa omuntu omu, tugifuule United States of Africa naye ng'ate tukyeyawudde mu bya visa. So describing out bi visa biveewo, omuntu abeere free okugenda gy'ayagala, omuntu abeere free okusenga gy'ayagala, awo tuleke tunyumirwe Africa. Tujja n'okumalawo bino eby'ekibbattaka. Kuba muntu ajja kuba walaba nga it's useless, ojja kubba wano bali bagende badde eri bafune ettaka ate babeere bakabi, olumu bajje bakuzingirize osasule bye wabba. So lwakuba nti tuba mu kasi kamu olw'obubooda bwe tukola y'ensonga lwaki tubonaabona nga buli omu yeegwanyiza okubba n'awatali wawe. Ati mukulu Samion Ruto kyakoze kya muwendo. Nze nkyaniriza, nsubire naawe okyaniriza, tubeere nga tutambula freedom Africa twetaaye. Bwe njagala ogenda wano nga ngenda, oba njagala kuzimba Rwanda nga ngenda nzimba, oba njagala kuzimba Kenya ngenda nzimba, mbeera eyo nga gy'oyagala okugenda gy'ogenda. Oba yagala kuteekayo kiwooteeri ky'o Rwanda ng'ogenda okisuulayo, oba yagala kuteekayo kiwooteeri ky'o Congo Brazzaville Nigeria ng'ogenda okisuulayo ng'otambulira free. Si bino ebya visa mbu ate sooka okusayininge mu visa, simanya kona mu visa, simanya kwata visa yo, simanya saba visa, simanya situkukkiriza ng'okulwaki ku ddiiru ki nga ndi ku ssemazinga Africa ey'omwana w'omuddugavu. Lwaki neetaaga visa okutambula mu kontinenti yange? Neetaaga visa okugenda mbakyeruppe ate n'ewaka nawo neetaaga visa kiba tekikola. Asebo Samio Ruto tukwongedde ekisanja. Twongereyo n'emyaka emirala 5 entandikwa nnungi ku lwa Africa.
Entandikwa nnungi era ekoze bulungi etambuza bulungi emirimu kyakulabirako kya muwendo kyakulabirako kirungi nnyo eri ensino continent yaffe ya Africa era tugenda bulungi maaso ebigambo bigenda kutambula bulungi Africa ekulaakulane olyoka owulire abaana baffe abazzukulu baffe nga beesiimye bajja kuwoomerwa Africa maaso eyo wansi w'omukulembeze omu manyi wanudde kijja kuba United States of Africa olyoka owulire embaga abazungu bajja kwekaabira nga nti Africa yensi ekyasinze okuba obugagga yensi ekyasinze okuba okukulaakulana one day kijja kubeerawo Mukama Katonda bw'ali bayambye abaana baffe n'abazzukulu baffe ne babeerawo balikirabako naye nga ffe tulina okutandika okukirwanirira abaana baffe bakirabeko maaso eyo oba muntegedde suubire nga munfunye bubaka bwa muwendo suubire bulungi Omukama Katonda abakuume tujja kuddamu tuwaye nga tutambula fulire mu Africa gyenyagala gye ngenda ewatali bipapula bya visa awo tulyoke tunyumirwa obulamu Omukama abakuume bataayi bange mweraba